President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atabukidde ku kkooti e Masaka bw'abadde agenze okulaba ku bantu be okuli omukulu Akiriwo Kivumbi, okuli omukulu General Gaddafi, bano nno nga bakwatibwa era nga bano bagamba mbu abantu baffe bano babba obusimu manya nga bakuba abantu, kale kwegamba bonna abali mu kakundu kano okulaba nga basiba abakuumi ba President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tubamanyi bulungi era tubalaba naye Katonda atali yanguzi ajja tukuuma era Katonda ajja tubeererawo, ajja tutambuliza ddala, tujja kubeera abawanguzi. Baleke bakole bye bakola nga balowooza nti ensi yaabwe fe tubatadde ku maaso era twongera bajjukiza n'okubategeeza buli kimu bakikola ne bakikola nga bo. Tubaleke tubatunuulire, tubategeke amaaso. Katonda atali yanguzi ngaliwa munnaffe ku lwa bannayuganda n'eggwanga tuba kitajja tambula ddala nga ekinatambula. Twongera okujjukiza buli omu akola ebintu byakola ng'alowooza nti abikola mu linnya lya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera obajjukiza nti ojja kukisasulira nga ggwe omuntu. Buli mubaka kati bano njogera n'aba National Unity Platform tukusuubira buli mumaka okusitula eddoboozi lyo ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno. Anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already bwetakyamalirako budde. Naye guno gwe gugenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange sobola kukola ki? $5.3 according to government records, Kiruddu, apparently Kiruddu baspendinga $34 billion okuzimba eddwaliro ery'Ekiruddu. Era eddwaliro abasinga kumwe wano gye mutunuulira nga lwefaalo. Naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bw'olaba oluguudo lwa Northern Bypass Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Va ku zino ez'e France n'ez'e China eziyita wansi w'ennyanja, luno baagamba lwe lusinga ebbeeyi. Kuba mu gavumenti ya Museveni, gavumenti ne bwe bayigulanga ttemu eyinza okugamba ejjuguze $2 million. So kusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni, Kiruddu yamalawo $3.4 naye okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetoola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala, eddwaliro eryo nga lisobola okuzimbibwa ku $11 Kati njagala ku $5.3 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka? Njagala buli wootuuka ku mubaka wo wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe. Gwe kitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye, era okusobozesa Museveni okusibira baganda bo mukomera naawe kennyini nti baagala kwata zaake bagameze nga tozifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu kotumasho. Okumusobozesa okukola ebyo, okusobozesa Museveni okukuumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Umaru Kato n'abalala bonna bonna mukomera nga kwesa koti y'amagye. Tafaayo kikyayonoona mu Uganda. Yakutte amalwaliro ga Kiruddu ameka n'agawa ababaka ba parliament ne bagalya. Bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola, omuwendo gwa ssente gwe babba, bwe zijja ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba, kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bw'azibba n'aziteeka mu nsawo, ababbye oluguudo lulamba. Kati bano tebabbye malwaliro gokka, babbye obulamu. Gwe omuntu wo bw'afiira ka health center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo, abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu. That is where it is. Njagala muki understanding mu ngeri bw'etyo
yengeri yokka gye mujja okumanya ki kye muluuzinga era bwe munaanyiiga ne mukyusamu we mujja okumanyira ki kye munaaba mukyusizza. Awo we tuli bassebo ne bannyabo. Betty Kamya yakyogerako ye kennyini Betty Kamya ya IGG. Yabagamba Uganda temuli mu mbeera eno mbu kubanga ssente zikola ebintu bino teziriwo. No! Ssente we ziri. Ne ssente zibbibwa abo abantu ab'olubatu tugana okukola ekyamu ate ne tukivumirira. Buli mubaka kati bano njogera n'aba National Unity Platform tukusuubira buli mumaka okusitula eddoboozi lyo ery'omwanguka okuvumirira obubbi buno. Anaasigala mu kasirise tujja kumanya walidde era tujja kuyisanga eyalidde. We expect every member of parliament to come out firmly in no unequivocal voice and condemn this theft. Waliwo betumanyi already bwetakyamalirwako budde. Naye guno gwe gugenda okuba omukisa okumanya n'abalala. Sente zino baganda bange sobola kukola ki? $5.3 billion. According to government records, Kiruddu, apparently, Kiruddu, but spending $34 billion okuzimba eddwaliro ery'Ekiruddu. Eddwaliro abasinga kumwe wano gye mutunuulira nga Lwefaru. Naye ate n'ezo baali bazongeddemu nnyo nga bw'olaba oluguudo lwa Northern Bypass Express bwe lubeera nti lwe luguudo olusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Vaku zino ez'e France n'ez'e China eziyita wansi w'ennyanja luno baagamba lwe lusinga ebbeeyi. Kuba mu gavumenti ya Museveni, gavumenti ne bwe bayigulanga ttemu eyinza okugamba ejjuguze miliyoni 200. So kusinziira ku mbalirira ya gavumenti ya Museveni, Kiruddu yamalawo $3.4 billion. Naye okusinziira ku research Honorable Ssenyonyi ne banne gye baakola ne bakomparinga n'amalwaliro ge gamu okwetoola ensi yonna ne mu region wano Uganda, Kenya, Tanzania n'amalala, eddwaliro eryo nga lisobola ozimbibwa ku $11 Kati njagala ku $5.3 ababaka ba parliament baalidde amalwaliro ameka? Njagala buli wootuuka ku mubaka wo wa parliament mubuuze gw'omu ku baalidde eddwaliro lyaffe. Gwe kitwale nti okusobozesa Museveni nga Museveni abeebaza okujjako gwe obugagga bwe obw'emmwanyi n'abussa mu ngalo za famire ye, era okusobozesa Museveni okusibira baganda bo mukomera naawe kennyini nti baagala kwata zaake bagameze engato zifaanana ez'abasirikale nga bamutwala mu kotumasho. Okumusobozesa okukola ebyo, okusobozesa Museveni okukuumira Machete Yasini ne Kalanzi ne Umaru Kato n'abalala bonna bonna mukomera nga kwesa koti y'amagye. Tafaayo kikyayonoona mu Uganda. Yakutte amalwaliro ga Kiruddu ameka n'agawa ababaka ba parliament ne bagalya. Bwe tubeera twogera nga tukomparinga ku bubbi bano abantu bwe bakola, omuwendo gwa ssente gwe babba, bwe zijja ne kugamba ono omusajja yabbye oluguudo lulamba, kyaba yakoze kuba ssente zikola oluguudo bw'azibba n'aziteeka mu nsawo, ababbye oluguudo lulamba. Kati bano tebabbye malwaliro gokka, babbye obulamu. Gwe omuntu wo bw'afiira ka health center 4 oba bw'afiira mu ddwaliro nga tewali ddagala oba nga tewali musawo, abo ba MP be baba babbye obulamu bw'omuntu. That is where it is. Njagala muki understanding mu ngeri bwetyo yengeri yokka gye mujja okumanya ki kye muluuzinga era bwe munaanyiiga ne mukyusamu we mujja okumanyira ki kye munaaba mukyusizza. Awo we tuli bassebo ne bannyabo. Betty Kamya yakyogerako ye kennyini Betty Kamya ya IGG. Yabagamba Uganda temuli mu mbeera eno mbu kubanga ssente zikola ebintu bino teziriwo. No! Ssente we ziri. Ne ssente zibbibwa abo abantu ab'olubatu